Al-Hidayah Ramadan series ngazi kutuusibwako. Hey friend, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصي نفسي وأنفسكم بتقواه سبحانه وتعالى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. abarungi abatulaba ku lutimbi lwaffe olwa Al-Hidayah Islam Media, tuli basanyufu nnyo okubanga ate nate Allahu subhanahu wa ta'ala atusembereza edduwa zaffe. Tuli basanyufu nnyo okubanga Allahu subhanahu wa ta'ala ayanukula edduwa z'abo abasabye. Abalungufu abatusooka yali mu mpisa yaabwe oba yali mpisa yaabwe okubanga basaba Allahu subhanahu wa ta'ala emyezi 6 nga Ramadan tennabaawo, nga bamugamba nti Allahumma ballighna Ramadan. Ay Allahu subhanahu wa ta'ala tukusaba obeere ng'otutuusa mu mwezi ogwa Ramadan. Ate Ramadan bwe yaggwanga emyezi omulala 6 bagikozesanga okusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeere ng'akkiriza ebyo bye bakoledde mu mwezi ogwa Ramadan. Bengamba nti tumwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala okubanga yanukudde ku dduwa zaffe ezimu muyo mulimu edduwa zetuze tusaba nga tumugamba nti Allahumma ballighna Ramadan. Ay Allahu subhanahu wa ta'ala tukusaba otutuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Allahu subhanahu wa ta'ala baba guleese shahru rahma, mwezi gwa kusaasira, shahru maghfira, mwezi gwa kusonyibwa, shahru Qur'an, mwezi gwa Qur'an, shahru qiyam, mwezi gwa kuyimirira ku kiro na misana, mwezi gwa kutafuta, mwezi gwa kunoonya kusaasira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nze naawe Allahu subhanahu wa ta'ala abakyaliseewo omwezi guno tugukoleddemu ki? Tugenda kukungula ki mu ebyo bye twasiga bwe bibanga gyebiri? Emyaka gye nnina naawe gy'olina, okubanga Qur'an ekyatusumbuwa tulaba nga kibeera tekiwulikika bulungi, ate ng'ebisigadde we try to perfect, tugezaako nnyo okulaba nga tubikola to their maximum. Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an agamba nti inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allahu subhanahu wa ta'ala yatonda emyezi n'agisengeka nga girina kubeera 12 mu mwaka. N'atugamba nti minha arba'atun hurum, mulimu emyezi 4 gya mizizo, fala tadhlimu fihinna anfusakum, mufube nnyo okulaba nga temweryaza amaanyi zaamu. Allahu subhanahu wa ta'ala n'atungira omwezi ogwa Ramadan tubeere nga twebbulula, tubeere nga tukomawo eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu sisitimu ye ayinamu obudde bw'ayagala omwana Adamu abeere nnyo kumpi naye. Obumu ku budde bwe buno obudde bwe tuyingiramu obwa shahru Ramadan, omwezi ogwa Ramadan. رمضان وما أدراك ما رمضان
Ramadan Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajogera ku bingi mu ahadith. Ate Allah subhanahu wa ta'ala naye nazogerako mu mbeera nyingi mu kitabo kye ekya Qur'an. Naye mu ahadithi ya Aba Hurairata radiyallahu anhu jenjagala nze naawe tureflectingeko, yayogereramu ebintu bisatu, naye ebintu ebisatu ebyo lahum sha'nun azim, birina ensonga nene nnyo ezibyetooloolerako. Atugamba nti ennyindo y'oyo erwali kookolo, abavuunula ne bagamba nti khaba wa khasra, abonyeebonye ate afaafaaganiddwa. Aliwo afaafaaganiddwa oyo? dhukirtu indahu walam yusallu alayya, oyo nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayogeddwako waali n'atamusaalira n'atamusabira. Tetumusabira sallallahu alayhi wasallam lwakuba yakola binene, yakola amawano, kalla wa alfi kalla, naye olw'okwagazisa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwalina nti bwe tumusaabira ne tumusabira ate Allah subhanahu wa ta'ala atuwaamu empeera nnyingi era nnene nnyo. Kati olw'okuba nti Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amanyi nti abantu bange balina omukisa guno, Jibril nemugamba nti raghma anfu mri'in, ennyindo yoyo erwali kookolo, ng'oyogeddwako gwe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olw'obulungi obukulimu, olw'obulungi obuli mwakusaalidde, n'atakikola ng'alina obusobozi, alwali kookolo, afaafaaganire, aboneebone. Walam yusallu alayya, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga tukimanyi nti ursila rahmatan lil alamin, Allah yamutuma nga kyakusaasira eri nze naawe, n'agamba nti amin. Mu hadithi ya Aba Huraira atugambye nti omuntu yenna alwali kookolo oyo nga njogeddwako waali n'atansaalira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik Allahumma ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ensonga eyokubiri eri mu hadithi Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti era omuntu yenna afaafaaganire, aboneebone, alwali kookolo mu njogera ennyangu, kubanga omuntu aba tafaananika nga talina nnyindo. Man adrakahu Ramadan, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwasangizaawo omwezi ogwa Ramadan. Tutambule mpola. Ebintu bya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byetaaga to give, byetaaga okuwa more than amatu, tukozese endowooza okufumintiriza. Agambye nti man adrakahu Ramadan, oyo yenna Ramadan gwesanzeewo, Ramadan gwesanzeewo, Ramadan izze etandise nga 3 Allah subhanahu wa ta'ala kutaddewo, kitegeeza nti wasa'a rahmatahu, Allah subhanahu wa ta'ala ekisa kye mu Ramadan buli weeyingira bwe bati ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyanjuluza. Obeera na red passport,
woteeka we bakuwa. Kati Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugambye oyo yenna asangiddwawo Ramadan n'agitambulamu Allahu subhanahu wa ta'ala n'atamusonyiwa. Lwaki Ramadan tugenda kukiraba mu hadithi ey'okubiri. Abalungi Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agenda mu maaso n'atugamba nti raghma anfu mri'i, ennyindo y'oyo alekkookolo man adrakahu abawa. Allahu subhanahu wa ta'ala gwasanzizaawo bakadde be mu biseera by'okubanga bakuze, n'abeera nga yeesuulirayo gwa naggamba mu kubayamba mu kubeera nga abaweereza. Bw'otunuulira hierarchy y'ensonga ezo nga bwe ziri mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayogera Abu Hurayra wa rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani, eraga obukulu n'obwetaavu bw'abantu okubanga bafaayo nnyo eby'ensonga ezo essatu. Dhukirtu indahu, ayogeddwako Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walam yusalla alayhi, n'otamusaalira. Wa ma'a dhalika, obulungi bw'olimu tafaalidde ne Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam okubeera nga tafaalidde ne okubanga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawaayo ebibye byonna, n'awaayo obulamu bwe, n'awaayo emmaali ye, n'awaayo emirembe gye sallallahu alayhi wa sallam, ne bamwogerera ebinene ebiyungula, naye Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti sijja kubeera nga nva ku nsonga eno okuleka nga Allahu subhanahu wa ta'ala yandagidde okubanga ngivaako. Ensonga ey'okubiri, Ramadan. Mu myezi gyonna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagyogereramu ebintu bingi ebyagyo: nisfu Sha'ban, eri mu Hijja, mu Dhul Hajji, sittatu min Shawwal. Ensonga nyingi, buli mwezi ne gubeera nga guliko attribution Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gyagutaddeko. Naye bwe yatuuka ku mwezi ogwa Ramadan, bwatyo Allah Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti yenna ayingira omwezi ogwa Ramadan Allah nga agumusanzizaawo abeera nga afunye it is a blank check, if I can term it, nti bakuwadde otekemu sente z'oyagala. Kati gwe olemererwa otya okuteekamu sente? Kyekyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyalinga kyatugamba, olemererwa otya okubeera nga wejja mu mbeera eno oyingire mu mbeera endala. Kakati Allahu subhanahu wa ta'ala mu mwezi ogwa Ramadan ekisa kye okusonyiwa kwe Allahu subhanahu wa ta'ala kubeera waggulu nnyo 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 nnyo. Yensonga lwaki atugamba nti man adrakahu Ramadan, oyo yenna asangibwawo omwezi ogwa Ramadan Allahu subhanahu wa ta'ala n'atamusonyiwa. Ensonga eyokusatu, asangiddwawo abazadde be Allahu subhanahu wa ta'ala n'atamusonyiwa mu biseera byabwe ebya waggulu. Babeera batandise okulaba ensonga mu ndaba ey'enjawulo, naye gwe nga kye tukwetaagamu oba obusiraamu kye bukukubiriza kubeera ng'ogonda ennyo ennyo gye bali, osobole okubaggyako kye balina ate nabo bagenda okuva wooli nga basiimu gy'oli, naawe ng'oli musiimu gye bali. Kakati omwezi ogwa Ramadan tugenda guyingiramu, naye ate bw'otunuulira ebyo byonna ebiri mu hadithi tusobola okubikola mu mwezi ogwa Ramadan. Naye ate omwezi ogwa Ramadan bwesoba si gwe tulimu, ekimu kibeera kimiisinga. Alinga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atupointingira nga atugamba nti ikthiru, mubeere nga mu lyongeramu nnyo mu kunsaalira mu mwezi ogwa Ramadan, ate muyitirize nnyo okuyisa obulungi abazadde bammwe mu mwezi guno ogwa Ramadan. Abalungi,
Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu hadith atugamba nti ataakum shahrun, Allahu subhanahu wa ta'ala atuletedde omwezi ogw'emikisa. Emikisa kigambo kikulu nnyo mu bulamu bw'omwana Adamu. Ataakum shahr Ramadan, Allahu subhanahu wa ta'ala abaletedde. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is more specific mu mwezi guno gwa Ramadan. Olaba nti is pointing out erinnya nagamba nti ataakum shahru Ramadan. Allahu subhanahu wa ta'ala abaletedde omwezi ogwa Ramadan. Shahru mubarak, mwezi gwa mikisa. Yensonga lwaki wali akugamba nti ennyindo ye lwali kookolo oyingira otya mu mukisa n'ovaamu ng'ate gwe tofune mikisa. At least obulungi bwa Ramadan bubeere nga bukusammukira, obulungi bwa Ramadan bubeere nga bukubeerako. Allahu subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Shahru siyam, mwezi gwa kusiiba. Mubimu kubikolebwa mu mwezi gwa Ramadan, mwezi gwa kusiiba. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, Allahu subhanahu wa ta'ala gwe mwezi gwe yasiima nassizaamu ekitabo kya Quran ne gubeera nga gwafuna ekitiibwa eky'amaanyi. Ate Allahu subhanahu wa ta'ala n'alondayo ekiro n'abeera nga najja mu Ramadan mwennyini najjamu ennaku 10 ezisembayo, nazo n'aziwamiiza ebiro 10 ebisembayo nabyo n'abiwamiiza. Allahu subhanahu wa ta'ala najja n'alondamu ekiro ala khilafin bayna ahli al-ilm. Abamu batugamba kyaliwo ekiro ekyo kya 21, 23, 27, 29. Abamu ne batugamba eno mu Shaaban, abandi ne batugamba omwaka gwonna. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'alonda ekiro ekyo kibeere nga kya mukisa. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'amala okulonda ekiro ekyo kibeere nga kya mukisa n'akiteeka mu mwezi ogw'omukisa. Ekiro ne kibeera kya mukisa n'akaseera Allahu subhanahu wa ta'ala ke yassizaamu ekitabo ekyo ne kabeera nga ka mukisa. So omwezi gwonna gufunye obulungi olwa ekikolwa ekikoleddwa mu kiro, ate si mu kiro kyonna wabula mu budde obugere mu kiro. Kati mwezi gwa kusiiba, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atubuulira ensonga endala n'atugamba nti emiryango gy'ejjana Allahu subhanahu wa ta'ala agiggulawo. Visa free, woyagalira woyingirira. Allahu subhanahu wa ta'ala n'atuwa ekinene n'emiryango gya jahannam n'abeera nga agiggalawo. Obeere ng'olafuubana nnyo igwe oyingira omuliro nga otaddemu nnyo okusinga ewaggule. Ate Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti wasuffidati shayatin. Allahu subhanahu wa ta'ala alagira shaitan nebeera ng'ekwatibwa n'eteekebwa ku njegere, kubanga abaddu bagenda mu peak season. Tayagala Allahu subhanahu wa ta'ala abaddu babeere nga bawesitinga budde bwabwe. Atuggyeko ekyokwekwasa nti shaitaani yeyankema yeyankola ki, saawa zino ensibe. Obeere ng'okomawo ewa Allahu subhanahu wa ta'ala, oyingire ky'oyingiramu nga toyinaamu akutataaganya. Ate n'atugamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti mulimu ekiro ekyo bakiyita Laylatul Qadr. Kirimu ekiro kya Laylatul Qadri Allahu subhanahu wa ta'ala yakitegeka. Olw'obufunda lw'obudde mukkirize tukome wano, ate bwe banaaba batukomezzaawo abalungi tujja genda mu maaso tutaggulule hadithi yaffe tulabe lwaki Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasoose ekisooka era lwaki yasembyayo ekisembayo. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.